nga kigambibwa nti Muwonge Kase Promoga wakati wa mwaka 2018 nenga 16 omwezi ogwa 12/2023 eNansana Nsumbi mu disitulikiti ya Wakiso watambuza oba watwala oba wabeera oba wasigaza omwana omuwala Mubeja Habiba eyali w'emyaka 13 gyokka era nti wali oyita mu kulimbalimba oba oliawo okuba nti wali omusinga eryanyi oba okuba nga olina kyomusinzaako okuba nti wamwinako obuyinza nga ebyo byonna wabikola ng'ekigendera kyo kyali kyakumunyonyonta mu bikolwa eby'okwegatta naye. Omusango gwa Ssekawumal eyamanyibwa ennyo ng'omulombi wa Dduwa gutandise okuwulirwa, mulamu we amuwaddeko obujulizi nga bwe yatigaatiga muwala we. Sheikh Kasim Muwonge amanyiddwa ennyo nga Ssekawumal omulombi w'Edduwa omutuuze w'e Nansana aweereddwako obujulizi mu gw'okukukusa omwana ow'emyaka 13 okuva ku bazadde be mbwera yamutigaatiga mu ngeri y'okumukabasanya. Ono atunka n'omusango guno mu maaso g'omulamuzi Alice Komuhangi owa kkooti enkulu ewozesa emisango egiri ku mutendera gw'ensi yonna. Era ng'ono alambikibwa omuwabi wa gavumenti George Bijirwa Cissy Nalowooza nga mulamu wa Ssekawumal nga ye maama w'omwana ono agambibwa okuba nti yatuusibwako embeera eno annyonnyola byonna ebyaliwo olw'okuba nti ye teyaliiwo nti yali agenzeeko e Kalangala. Nalowooza yategeezezza kkooti nti waliwo akaseera bwe kaatuuka ye ne bba ne babulwa fees eziweerera abaana era bw'atyo baba bali awo ne zireeta omuzira kisa nga Ssekawumal n'abategeeza nga bw'agenda okulabirira omwana ono mu mwaka gwa 2016 era mbulumu abaali e Kalangala n'afuna essimu okuva ewa bba ng'emutegeeza nti waliwo abaali balumbye amaka ga Ssekawumal era muwala waabwe n'atwalibwa. Era ategeezezza nti yadduka Zambwa ng'amaze okuwulira ku nsonga eno n'addukira ku poliisi y'e Nansana okuggulawo omusango nga muwala we bwe yali abuze, wabula ne bamutegeeza nti teyeeraliikirira kuba muwala we yennyini yali amaze okwereeta ku poliisi okuggula ku Ssekawumal omusango okwagala okumutuusaako ebyensonyi. Era maama yategeezezza nti muwala we yamunnyonnyola nti bwe yalaba nga biri bityo bw'atyo n'afuna bwe yategeeza ku nsonga eno, naye kwe kumuwa amagezi okudduka mu maka ga Ssekawumal agende yeekubira enduulu ku poliisi, naye kye yakola. Wabula bannamateeka ba Ssekawumal bwe bati bakazaakazizza maama ono okukakasa nti omwana ono yamwewerayo ng'asiimye, era bw'atyo maama n'akkiriza n'agamba nti Seeka yaweerera omwana ono okuva mu toopu paka mu P7 wayagalidde okumutuusaako ebikolwa bino. Ye obujulizi obuzze nti omwana oyo yali muwala we, mwana wa muganda we, era bazadde b'omwana bakkiriza Ssekawumal atwala omwana oyo okuva mu maka gaabwe Gande Nansana n'amutwala mu maka ge Ensuubi e Nansana nga tewaliwo kukusa. So tulaba nti waliwo obutali bwenkanya mu kuteekako Ssekawumal emisango gye kukusa omwana, ate nga n'abazadde be bennyini abazaala omwana baluganda be baawaayo omwana agenda abeere ne taata w'omuto Ssekawumal amulabirire amusomese. Era Ssekawumal ekintu kye yakola, omwana amutwala wabadde ng'abeera e Nansana n'amusomesa n'amuwa school fees mu masomero 2 e Nansana ne Mukono paka bino ebyabeerawo ebigambibwa nti yakusa omwana ng'ayagala omukabasa. So sanuuti okugenza maaso naye nga tulina essuubi nti obujulirwa bulimba bwonna bujja kuvaawo, amazima gaveeyo, era Ssekawumal addemu afune emirembe gye n'eddembe lye akole emirimu.